The Newsroom, where untold story is revealed. Speaker wa Parliament Anita Among achiguddeko mu bitundu by'e Busoga akyalwaddaaki wona avuddeyo ne yeetondera eyali Speaker alitwala Rebecca Kadaga ku lw'ebyo ebibadde bigenda mu maaso mu Busoga. Wona avuddeyo n'ategeeza nti bannangenze mu nsonyi w'essirogangako ku maama wange alitwala Rebecca Kadaga. Jjukira nti bingi ebiri mu Busoga era ng'entalo za Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Era ng'entalo za NRM mu Busoga nkugambye omuganda omutuufu agamba nti ekiri mu Busoga kifumba mutuku naddala ku bannakibiina kya NRM. Kaakati nno erw'emiyaga yese kikuba agobeddwa nti wa kibiina kya National Unity Platform muno bamututte misinde. Waliwo ekikonde ekinyoose mu ofiisi y'NRM birirudda wawe bivudde nze nno byonna mbikuleetedde. Kaakati ye omukyala Pasis Namuganza agambye tetwagala kulaba Amonge yadde enamutumba ng'asaze bwati tukooye ebyanita Among tetwagala beera nga oba oliawo tubimanya. Joyce baagala ayongedde okubeera nga akakasa nti siwa joininga kibiina kya Mpuuga newankubadde yakitaddewo era nga yakikoze. N'ebirala bingi byonna mbikuleetedde. Dr. Joseph Sirwadda alagudde President kyaddako mbeera kyegenda okubaawo yagala butaagala ye Katonda mbu yasazeewo waliwo enkyukakyuka egenda okubaawo. Lunaku ki era yaani beerako bubeezi nsobole okubanga byonna imbikuwa. Yenzedde niyo batuusako ensonga semasonga ku Beyond the Newsroom omukutu semakutu ogwasalawo okubanga gukuwa ate oba oliawo ensonga ensukkulumu oba abalala we bazireka we tutandikira ogenda mu maaso n'okubanga tuzisogola ne tuzikuleetera. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala kuba video yaffe ejja kudduka emisinde mingi nnyo etuuke ekulisa kinoomu eyandyetaaza olaba video eno kubanga olwaleero tunyumirwa bunyumirwa bw'oseka bw'oyiga ate era nkusaba gwatana subscribinga gwe mulundi gwo gusosola ba video zaffe subscribinga okone mukado kaje personalize okateke all osobola ofuna notification ku mboozi zonna zetuteekayo osobola obanga oziraba bulungi. Lwaki sitandikira wano kankweka video kano olabe ku ngumi eno katini olabe ku ngumi eno then ate atoyongere tutandikire wano. Embeera awo wetuuse mu kulwanira ebifo banna NRM nkugambye balwana n'amannyo ne bageekuulamu n'olaba mulwanagana mwekka na mwekka. Kiringa enkoko seggwanga ng'egudde mu kisibo muli empanga nga naye enkoko eyo ebojja buli emu olaba etuuse kwebojja yokka kati ate bwe tunaagisuula mu kisibo muli endala tekigenda kuzitta zimalawo. Bannange banna NRM mukakkane mube bakakkamu. Wamaka nkwoku Joyce baagala ntwatu agamba si wakuva mu kibiina kya National Unity Platform newankubadde mu mukwano gw'amasayansi Mpuuga. Wuliriza kakati ogenda kuba na kadi ya NUP ya DF emityana gyogenda mu kaluka 2026 kubanga ono wali ku Lusegera ati kati oliruddawo weeyimiride akalira me katoli serious nga bonna mawulire mutidde nannyo kakati kituufu mu government ya Mpuuga nga leader opposition nze nali minister avunaanyizibwa ku byamawulire ku Lusegere mu NUP era nkyali mu NUP
ate era Mpuuga kyali mukwano gwange bani agaye nti Ssemujju wa PFF yes mukwano gwange asige nti Mpuuga si mukwano gwe mbuuza nti kati ogenda okusegere anti muliriza kyembadde nzijjako nkugambye nti Ssemujju naye munywanyi wange ndi mu PFF oba naliko mu FDC wanje toliyo exactly kakati ebintu bino mu byawule ate sonyi lwakibeera liikiriza nnyo naye ludda kinsanyusa omanyi kasitola banga olina traction y'amaanyi nnyo mu mawulire nga buli omu agamba baagala kubanga kyenkakasa nti Ssemujju ali wanasobola obbagamba nti singa babadde bafunye opportunity nga PFF okumpa kaadi tebandyagadde agenda kutuulira okiwulira ne bwe yandibadde nga ye DP naye yandibadde yagala okukola ki okugimpa nkakasa bukakasa nti ne Democratic Front naye yandyagadde empeeki kaadi naye tekitegeeza nti olw'okuba bandyagadde okuzimpa gyendi ni wa National Unity Platform bamugumu bamukakkamu okiwulidde omutima n'ebirowoozo byonna biri eyo butereevu mwene UP Pastor Bugembe yagamba mbutosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo kyagala kati eggulu ng'olisiibula likubira ebbaayi weerabaho ogenze Magombe omwoyo gw'obeera oguziise. By the way, light and darkness cannot be in the same place. Oba munfuna. Darkness and light cannot be in that same place. Ekizikiza no n'ekitangala tebisobola bawamu. Ate ekizikiza mulabe wa kitangala. Oba ekitangala mulabe wa kizikiza. Nti whenever the light comes, definitely the darkness goes. Whenever the darkness comes, then the light minimizes until it gets over. Joyce Bagala ntwatwa bw'ovaayo n'ogamba njagala nnyo Mathias Mpuuga era nga bwe njagala ennyo ne Ssemujju wa PFF era bonna bandyagadde okumpa kaadi zaabwe naye ndi munnakibiina kya National Unity Platform ng'entuula za National Unity Platform tozaatendinga ng'emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform tojigenda maaso nagikola nga gwe wennyini ku kakiiko k'otuulako bakujja mu kifuno kiremeramu ne masayansi Mpuuga Nsamba tosobola kubeera ng'otugamba nti okyali munnakibiina kya National Unity Platform wajjudde unless ng'olinze bulinzi akaseera k'omwezi ogw'omukaaga gwe tugendamu such that nti mugenda beera free okubeera nga mu interchanging okuva mu kibiina ekimu okudda mu kibiina ekirala constitutionally era mu period eri between ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu tugenda laba ababaka bangi nga basala ova mu bibiina ebirala nga bajoininga ebirala. By the way nga meka 26 already batandise nadde okuba nga basala so ebyo byonna bagala alabika yesiba kimyuge na maaso nakwenyweza naye kamusuubize nti yesibe 3 asukulume ne ku 2 kuba 2 ziyinza obutabanywevu. Bibi n'ebigambo bya Speaker Anita Among nga yeetondera former Speaker Rebecca Alitwala Kadaga Mama Busoga ng'agamba munange sikuloga wuliriza. There is a talk around town, around everywhere saying that I am witch hunting my predecessor. I am not witch hunting my predecessor. I want to state this. I have never stood with the Right Honorable Speaker Kadaga. The last time I stood for Deputy Speaker, I stood with the Right Honorable Thomas Tayebwa. And after the demise of late Jacob Olanya, may his soul rest in peace, I did not stand with anybody. I stood with the Honorable Asuman Basalirwa. So this talk of saying I am witch hunting my predecessor is not correct. And I want to repeat this. The position that I am standing for is a position for the sitting Speaker of Parliament. And the sitting Speaker of Parliament, by God's grace, is none other than Honorable Anita Among. Actually, the Right Honorable, my mother, is the one standing against me. Because that position automatically is supposed to be for the sitting Speaker. And I would really plead to the public that let that talk stop, because that position is supposed to link the party together with the legislature.
And the only link that you can have is through a speaker. And that is that. I also want, first of all, to thank everybody outside there. The whole country. I have seen so many people who are supporting me on this. But at the end of the day, the best will take it. And the best will always be, it will be Anita. And I will take it. Okulwanira ebifo mu NRM nagambye gufuuse nno mulimu omunene. Speaker Anita Among avuddeyo n'ategeeza bannabusoga ne bannayuganda bagenda maaso n'okubeera nga boogera ebigambo ebigamba nti yaloga eyali speaker amanyikiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaga era ng'agamba bannange ye tamuloga wabula talina nsonga lwaki amuloga kubanga ne ku kifo ky'obwa speaker kyaliko yagenda maaso n'okubeera ng'atuula ng'addira speaker omugenzi Jacobo Olanya era ng'agamba ne mu kwesimbawo yayimirira ne basalirwa yamwesimbako so n'agamba nti talina nsonga lwaki abaaloga oba oliawo omukyala amanyikiddwa nga oba oliawo Honorable Kadaga ono ategeezezza nti ekifo ekibalwanya kigenda maaso n'okubeera nga kikwasaganya oba oliawo essiga eriyo ekibiina kyabwe ng'ekya NRM koteeka essiga erya legislature such that nti kyetaaga okubeera nga kiyamba omubaka olwaliwo atudde naddala most especially nga speaker tiyajja sobola okwasaganya butereevu ekibiina kye ky'NRM n'essiga eryo era ng'agamba mulimu ogwo wagukolera ddala bulungi kakati adde balowooza ku Kadaga obaako ekifo kyafuna oba oliawo ekisukkulu mu NRM musooke mubiteeke ku mabbali kubanga ye nga omukyalo ono abagambye taloga naye wabula oba oliawo ye mujjuvu era asaanidde okuba ng'akola ekyo bino nno mu kibiina kya NRM akavuyo kangi akagenda maaso n'okutambula era nga bamuvunaana mukyalo ono amanyikiddwa nga speaker Anita Among okubeera ng'aleese emivuyo mingi mu busoga wuliriza passes namuganza Anita Among bakajja mupate naye bali kugisansula buli wamu ebene byena mutumba ebiri tuma mama abantu bena mutumba bamugambye waba aganye okumenyeka naye tondera n'abantu bena mutumba akavuyo kabaleeseremu akavuyo ekyo awukanya abajja ku district majje gegamuyambi okumujja ng'abantu bamusase ebiri balowooza nti buno obujagalalo bwalireeta akwataganya n'abana abaana nabo ababadde mu opposition senga yenyale twekengera abantu baabo abaakavuba mu opposition naye bayagala babeere on top of everything fetulina banyale mu district n'omwana yamusinze wa NRM Youth League yamusensevena amumanyi personally so tetwagala kajanja waba ayagala okubeera muffe akkiriza atambulire ku bulamba bwa NRM naye waba nze n'akajanja keyafa nako mwefuisi abeena mutumba tebaliwedde kubanga eno namutumba district kyena mu mwenda ya NRM mama oli mutuufu toyawula baana oyogera kyaffe kikumu kyobola baffe tulibedde okwanganganga oyogera bituufu mama naye nga bayagala okubeera dominant first of all abantu bena mutumba bamugambye oli mubaka omukyala weniale muflaga beyala you are endearing bamuwa flag lwaki ebifo ebirala abantu bamusinga lwaki eyandibireseeko ne babeera nabo abadde genose kwitale naye olw'okwagala okudominatinga ng'empisa yaabwe bwefulisi weeri yava ku genose kwitale neyesimba ku kyapasi ne bamukuba ekigenda amaanyi ayagala afuge mpaka ekintu ekisobola kukkiriza muwadde n'akamu n'akatono kozi afeko ebibye addeyo mwefulisi teyava ayagala kukolera abaana Speaker Anita Among asibeko ebibye adde mu FDC gye yava bana NRM ebusoga mu bitundu by'e Namutumba bo bagamba kwatamu ebibyo otuveere buski abasoga muliyo bakaye ne bagamba Speaker Anita Among mukyala baako woolaga naye bino nno nga bikyali bwe biti lwaki sikuwa kankuyiwemu wano Dr. Joseph Serwadda sooka owulirize mbagambye tiwagenda kubaawo enkyukakyuka ekisookera ddala nze njagala muntegeerenga nze soogera bintu eggulu siriwaayiriza kubanga era ne bwe mba soogedde bye njogedde mbeerawo
ne bw'aba tayogedde byayogedde abeerawo naye ng'eggulu ligamba walina okubeerawo enkyukakyuka. Kati wulira ebikonde manyi whenever you start looking at your enemies fighting each other, just fighting themselves, you just know you're reaching at a point whereby you're gonna be a victor. Oba ogenda beera muwanguzi, or you're gonna overcome that battle. Oba otuuse okuleva egenda maaso n'okuwangula. Kati ebigambo bino ebya Dr. Joseph Serwadda reflecting emu ku nnwanagana eri mu NRM owulire obeeko ky'olowooza. Kankuwe waneeno ab'Essembabule bo balangira Honorable Ssekikubo okuba nti wanuupu. Lwaki jukira Ssekikubo ono ye yaleeta motion y'okusensalinga ba Mathias Mpuuga Nsamba ne ba commissioner abalya bilioni emu ne milioni 7 nga buli Mpuuga afuna 5 bali ne bafuna 4 ng'agamba bave ku bifo bino sente zibalya za mwiwa musolo ezo n'ensimbi ze zaviirako Mpuuga obuzibu. Kati abe NRM Essembabule bagamba Mpuuga gundi Ssekikubo wa NUP abaviire wuliriza. Ssekikubo wanuupu yatwekwekamu lwaki bamuleeta mu kalulu ka NRM. President yakyogera nga ndi ku TV nemulaba bwe nti nemanya nti kati Ssekikubo agenze munuupu ye naye kati wuuyo akomyewo bonoona buli kimu. Tukoye serikali abali mu Ssembabule twabasaba because impunity Ssekikubo jjajja akozesa mu bululu kuba abantu amasasi okubatomera n'emmotoka okukuba obubokisi nga talina kyalaba mu polisi zawo n'emutunulira. Era kakati wa polisi we bazze abantu ne bafuna confidence kubanga eno lw'omuyaga abantu babadde bavudde ku bululu nga tebagenda bukola kubukuba kubanga bagwamu essuubi olw'ebikolwa bya Honorable Ssekikubo. Kati babaala by'amagye Ssekikubo afuuse ekivume erw'emiyaga nga munnamagye ono yagawumula General Rwashande ayagala okudda mu kifo kye n'ebintu ebiringa ebyo. So bagenda maaso n'okubeera nga obaolyawo babatolinga bannange ekirimu NRM kifumba mutuku omuganda bw'agamba. Kakati Bajjo yeebaziza Robert Kyagulanyi Center naye Bajjo weewadde nnyo self importance naawe wuliriza wamma nga sobola kulaba nti Bakyagulanyi akola ensobi batakola naye kakati my effort erwanye nnyo ate okutereeza Nuupu balagira b'e Jeffort Potro kati Nuupu kyekola kyerina okukola era egenda kuwa Museveni adi time naye it has been my effort nga mbagamba mu abadde ku social media vuba abantu lwaki temugenda ku gulawundi era nkubira Kyagulanyi ne Lubongo ye nga be bagenze ku gulawundi batambuze omulama mu byalo byonna ate babadde polite tebakoze kavuyo. Kyagulanyi babadde Fort Potro walabye yefujjo beyagenze gulu walabye yefujjo. That's what I've been advocating for. Kati fe ba era ito baba ni different ebintu biraba mu ngeri yanjawulo namwe abatakola ki abatasoma kubanga ebigambo bya Bajjo bwe bityo. But Bajjo, please stop calling yourself a land friend. Land friends babeera ba lawyers. You're not a land friend. Ate neno mufe mu ba informed friends toliyo noonya waawo ogwa eno mu ba informed friends. We the journalists, the fourth estate, the informed friends. Ati waliwo bagenda okunyiiga mwe muwampa tuition yasoma amawulire wamma mbagala nnyo ba followers wange naddala mu ababeerako nga mukola shopa show nga mugenda maaso n'ogiraba. So ebigambo bya Bajjo bino anyway birungi bwebanga Kyagulanyi wa kuzimba nnyo ekibiina kya National Unity Platform bongera okunyikiza oba olyawo mu bitundu naddala ebiri deep mu kyalo eyo naye obuwagizi bweyongere cause abamu bagamba like I had a friend eyo mu bitundu bye Kakumiro ngayesimba weyo wansi kubwa kansanga baga eno bwotajjanga toli NRM teri ajja kuwa bukalulu abantu bagirana yellow. So the more you spread the gospel, the more people the bajjo kweyongera okuberanga by receiving information, then after bajja chuka ate badde je muli oboli yao nembere yanguwe okuberanga bakyuse ebye byetaago kyusa yenzadde ni abatusaka ensonga semasonga mbagaliza bimunjagaliza banywanyi tusinkane mu mboze endala mpitirivu gwo muliro gwe NRM muguwulidde nga gunyoka mboko kumboko kiboko kinoko. Let's get into another story. Stay tuned in. BTN Media Beyond the Newsroom, where the untold story is revealed. Beyond the Newsroom.
where untold story is revealed.